Ndi musanyufu nnyo okubeera mu studio za Impact FM Lwasamayinja. Bannange mwenna bendi nabo wano mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Twebaza Katonda nti naye nkomyewo nate musonyi okeere wamu naye kasita ntuuse. Ennyabo. Nnyabo oyo mubuganya kye kimono ye ali ku nnyendo mukungu abuganya basajja ate naawe ekyotera gy'oli obuganya basajja. Okutwaliza mu mukyala Bayiga agambye nti essaawa zino akalu k'ekyotera Muliriza Franka Beyala wa NRM otekawunte obasooloobyeko biki ebikuleetedde okuba nga obasooloobyeko? Neyanza ssebo ekisooka ku byonna nti ekireetera okulaga nti nze ali waggulu banza abasooloobyeko abantu bekyotera bantaddemu obwesige buli wendaga wonna basanyufu nnyo okulaba nga nze omukyala super lady avuddeyo okuvuganya ku baami ababiri omuli ndooza muli ne minisita microfinance Alona Kasolo era buli muntu abuuza omukyala nga w'amaanyi ono avuganya minisita bassebo si maanyi amaanyi gandi mu mmwe nange neesiga bantu era abantu bagenda tugenda kuwa omukyala kuba tumulabyemu obusobozi teri mukyala avaayo nga wa bulijjo n'avuganya minisita kitegeeza siri muntu wa bulijjo era bagenda tugenda muweereza mu paalamenti kubanga atulaze nti asobola era abassebo abampuliriza mwenna n'abannakyotera mwenna mbakubiriza mweyongere amaanyi ago ge mutulaga ge mundaga ne munnyaniriza abalala bampa buwindongo zaabwe bagamba noonya akalulu nga bw'oyagala kati mba ndi awo ngo abalala bakubira bane jangu eno tukwagala tukulabeko bulabi ogende so nze akalulu kange tekammenye era sikataddemu nnyo science mungi olw'okuba nti ndi mukyala abakyala bampagira nnyo abakyala era nabagamba naluli nti nze nyina block vote yange eriwali ennindiridde ey'abakyala ate mutumanyi abakyala ffe tusinga obungi so nze kyenva nkugamba nti kati nze omu ku basoolobye ku balala abaliyo nze omu ku bagenda okubanga boga nti kati bwe tubala percentage ndinga mu 95 kudda waggulu ate abami beeyongera ku kabusi beeyongera ku kabusi bali mu ntalo bali mu kwerumaaluma bali mu kukola ki so abantu abasinga baga atwakowa entalo mu kyotera era baga tuwa omukyala azze okutereeza kyotera tuwa omukyala vaira azze okumalawo entalo mu kyotera tetwagala kyotera ebeerenga sembabule ng'akalu kavaawo mpitewo akafa akalu kagenda kuddamu kyotera genda kuddamu emirembe era abampuliriza mwenna abali ekyotera mbasaba mwongere amaanyi mwongere okundaga omukwano ogwo gwe mundaga paka nga 2015 January munteeke mu parliament ngende mbakolere byonna bye mbasuubiza. Mukyala Bayiga mukyala Beyala Kalisa awuliriza Impact FM radio Lwasamayinja okusinziira bw'oyogedde ndaba bw'otuuka mu kunoonya abanoonya obululu ekyotera mbagoberera ku mikutu abamu bamalina okupangisa abavumi olinga avuma bambavoola omulamwa gwo guleki? Nze omulamwa gwange first of all siri kwoyo politics wakuva na kuvuma bantu era n'olunaku lw'enkya ogenda kunsanga nga ndi Kasensero ngenda wa mukwano gwange Lutaaya kumunoonyezaako kalulu. Ffe tuli mu politics wakuvuma ngana oba wakulwana nze sazze kulwana era nabagambye bannakyotera munteekemu obwesige nzize kumalawo ntalo nzize kugogola kyotera tujjemu ebyo ate gundi abalala bamalina okwogera nti sigenda kuddamu kubuuza mpaka nga January 15 awedde tuliddamu okubuzaganya 17-18 January kati kitwagala okugoba mu kyotera akalusi kavaawo mpitewo oba ono munnange wa yellow oba ono wa green oba ono wa purple oba ono wa blue oba ono wa red tulina okusigala nga tuli kitole kubanga bwenfuuka mukulembeze waabwe ngenda kukulembera abantu bonna nga bwe nakugamba nti slogan yange eri service beyond colors sigenda kuweerezaako bakibiina kyange bokka ngenda kuweereza abantu bonna ate kubanga omukulembeze obeera mukulembeze wa bonna so yensonga lwaki nze sina bavuma bantu nze akalulu kange nkanoonya era abantu basanyufu nnyo okulaba nti nze siina ntalo ndi kirini nyeyo ku ground ate ekisooka nga bw'otegedde nga bw'ogambye nti ono muwala wa musumba Dr. Joseph Serwadda ffe mu nkola eyo ne muzikiriza ffe tetuvoola tetuvuma bantu akalu njagala kabeere kali clean ka mirembe naye nga tekigamba nti sina bye mbamanyi kate nga nabo banvuma ate banzivoola bakutandiseeko bantandika dda batya
batya nnyo ne batandika okunvuma ddala opponent bange abaami abamu ate abali ku ludda oluvuganya be basinga n'okunvuma batya nnyo kuba bakimanyi nti abakyala bwe twekwata wamu amaanyi akalungi akabakuba enyabo tweyanziza nnyo tweyanzike mukyala Viola Kalisa atuliriza oli ku Impact FM Radio Lwasa Mayinja program kyoto kyabataka muwomyanso nti nze ng'omukyala ngenda kusookera ddala ku bakyala ndi mukyala naye ekirala kye twasembeyo okwogera luli nga tukyatereeza nti nange nyongereza ku ddoboozi lya bano bannange ababadde boogera bannange abantu oba bwe tunoonyamu obululu oba mmwe abagenda otuwagira mulekerawo okubuuza abantu ebibuuzo ebiri pasono ebibakwatako ng'ebyobufumbo simanyi ono yava mu bufumbo simanyi ono yalemwa n'ayinza okubuuza naye kenyini ayinza okuba naye bwamulema ate omuntu anaakola era nze nsiba nkibagamba abo ab'omu constituency yange nti omuntu agenda kukola oba okuweereza kiba mu mutima gwe bangi nnyo betulabye nga bafumbo alina n'amaka naye nga n'atakola service delivery eri abantu be n'atatuukiriza kyamutuma mu parliament eri abantu be abantu abasinga basinze n'okulemwa be balina obufumbo nga tebasobola okuweereza abantu ate nga batuga bafumbo ekirala faaza abeera aliowo emyoyo oba akubiriza abantu obutaawukana oba n'okukubiriza abantu okukwatagana mu bufumbo ate ye si mufumbo so kati eyo si ensonga enkulu era nsiba ngamba abantu nti faaza atukubiriza ate agatta n'abantu si mufumbo naye ate weewuunya yakubiriza abantu okukola ki okubeera n'amaka amalungi n'okubeera nga beesigwa mu maka ensonga emu esooka gye ngenda okusookerako ewaffe ekyotera twagala enguudo era nze bwe naabeera omubaka palamenti kyonsookera ddala tumaze emyaka 4 mu gavumenti naye ewaffe nabagaba oba ovugayo emmotoka obeera nga ali mu wirubaalo jege obeera nga kugamba olinga akuba ensaasi enguudo mbi nnyo ebinnya bibi era jjukira ntuvuga emmotoka nkadde emmotoka za mivumba ate bw'ogiteeka mu makubo amabi ukegamba omuntu wa bulijjo batafiiriddwako nti n'akamotoka k'oguze nga kavumba kagenda kwonoonekera mu myaka 2 tulina okusoomozebwa kw'enguudo mu kyotera n'oluguudo n'olwennyini olunene tusaba bekikwatako balukole mangu nga n'akalu tekannatuuka naye omwaka guno tegunnaggwako oba okutuuka mu mwaka guli before mid June omwaka ogujja 2026 ekirala tetuyina mazzi na masanyalaze amasanyalaze agabeera wano ewaffe Uganda ate gaveewo gabuuke gagende gatundibwe ewalala nga n'ewaffe wennyini tetunaba kubunyisibwa amasanyalaze ebintu ebiruma abantu ba bulijjo nsonga 3 amasanyalaze part of life amazzi tugeetaaga ewaffe amazzi nago kizibu kyamaanyi nnyo tetulina mazzi so tusaba national water ensonga eyo nadandoza mujiwera mbamanyi mubeerako nga muwuliriza mubunyisa amazzi mu byalo ffe tulina amagombolola 8 twagala national water etambuza amazzi kubanga wano muba mufuna ba customers mweyongera okukola ki ekitongole kyamukola ki okufuna ba customers kwa amazzi babagenda gasasula n'akataleke kakalala abakyala okwekulaakulanya abakyala bafa ab'omu butale awe kalisizo mpaka yadindibwa munammwe abakyala ab'omu kyotera awo mwenna nga bwemanga tugenda kuwa akalulu mukyala munaffe nze amanye ensonga z'abakyala abakyala abatunda ekiro ku kkubo nze amanye ensonga zammwe basingle mothers bannange ekyotera mugikwasa omukyala n'ekirala tetwagala ntalo mu kyotera akalulu k'okuvuma akalulu k'okuteekako abantu baseless allegations be mutamanyi olw'okuba omuntu aza okuvuganya eyo enkola y'abopposition nga mukyala waligo bwe yayogedde abopposition muveemu ensonga ezo muveemu ennoonya y'akalulu ng'omuntu oba tomanyi gye yava tolina nakyo mumanyiiko n'omuteekako ensonga z'otamanyi nti gundi yamuleese gundi yakoze nga tomulinako omutwe n'amagulu ate nga naawe olina abaakuleeta so abantu b'omukyotera mwenna nnyongera obbagamba nti ensonga eyo ga nti gundi yaleese gundi yabanafu muntu aba takoze natandika okuteeka ekigambo ekinene ku muntu tamanyi naye gye yava takulabangako n'akusibasibako ebyanjwanjwa neyanza madamu Viola Kalisa ampuliriza oli ku Lwasa Mayinja mukyala keeya